ng'okyekomedde ku Projan Media kugamba nti ekikola kyamanyi muganda wange. First of all nga bulijjo sooka subscribing mukwano obeere ng'ate ofuna notifications eggulu eriba lyakagwawo nga gwe asooka okulifuna otuba twakayitekayo bwe tutuwe papa nga gwe walitegedde dda nti Projan Media TV etwetedde amawulire agakagwa mu ggwanga Uganda. Essaawa zino eno Oman Dubai mbaagala nnyo ng'emukiwulira naye kakati essaawa zino eggulu erennina ligamba nti Rema Namakula waakutegeka concert nga 14 mu February. Concert eno egenda kuba ya ttabu nnyo nga bw'okiwulira era yamaze okuba nga announcing. Naye ate olugambo lumaze okuba nga lubona buli wamu kigambibwa okuba nti nga 14 ne Kenzo abadde ayinayo concert nga 14 February olunaku lwe lumu ne Rema. Naye twagezezaako okuba nga tukubira ku Big Talent Management ne bagezaako okuba nga batunnyonnyola. Big Talent Management yategezezaako nti nno Rema Namakula gundi Eddie Kenzo Musuuza kituufu abadde alinayo nga 14 naye yagisazizzaamu butayagala kubanga asumbuwa ex-lava oba mukyala Ssebunya ngamba Rema Namakula butayagala kubanga mutaataganya era kino kigambibwa nti eya Kenzo agyongezaayo eriyo mu August zibadde zigenda bbawo mu lunaku lwe lumu. Naye ate Idrisa Musuuza naga omukyalo oyo mbadde nkyamwagala nsaga mukola bubi nnyo saagala nfuneko kibeera era eyange ngenda kuba nga ngisazaamu era musajja mukulu eye n'agisazaamu nga yo eya Rema nga 14 erina okubaayo mu February. Awo tetwategedde kiki babadde babala bonna oba bakyalinamu eri insist egamba nti no ffe twamanyi twalookinga mu nnaku z'omwezi zezimu simanga omukwano gwaffe kwegamba tumanyi kigenda mu maaso naffe sooka otuwe ku ndowooza ngo commentinga naffe mu comment box osooka otubuulire olowooza Kenzo ye naye agiteekeyawo tulabe bato oba agiggyeyo. Commentinga naffe otubuulire ekigenda mu maaso agiggyeyo oba agirekeyo Idrisa Musuuza. Don't forget to subscribe.